us at this broad daylight. Oh, what a pity. What a pity in our country. Oh my God. Let's see. You open them. Oh! Uganda. Police. No. Instead of protecting us, and you're not ashamed. Now your role is to keep law and order. What is this? What is this, Mr. Tuliahebwa? It's a pity. When we are going to check oh my God. I'm going to get No. Let me first check my Oh dear. Come and get blessing. Oh my God, what a pity. No. It has to be here. It has to be here. Oh my country, Uganda. What kind of nonsense is this? Instead of protecting, you're here rigging. Can you imagine? It has to be here. No. The car should be here. Oh, we know. No, the car must be here. It is a, no. This is an exhibit. No. It has to be here. It has to be here. It's an exhibit. This car is an exhibit. No, let it be here. It will be here. Because we don't know what... No, my dear. No. We don't know where you're taking it and how many you still have. How many you still have. We don't know. Let it stay. You're protecting... Oh, my dear. Instead of keeping law and order, we are all citizens. You should be non-partisan. Who is the This is a pity. A military officer guarding rigged votes. I cry for this country, Uganda. This is our agent at the polling station of Busana Primary School. I want you to talk to him briefly about what took place here at polling station. Kabihamba yaje aje gutora yatikinze ibibando yatikangaga ububando ashiramo agaruka atikinga ubundi abushiramo kandi abyira n'abari kurondesha ngo nibamutikingire ashange bamaze kuba bwinshi abushiremo. You should be non-partisan. Yemuku statement zowulidde mu katambi kentandise nako wali nga tetunagenda katambi ka mwami ono gogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno. Statement egamba and you should be non-partisan. Babadde bagigamba abasirikale n'amagye agabadde gazze mu bitundu by'ekisolo ogenda maaso n'okuba nti nno bakuuma akalulu. Ekigambo you shouldn't be non-partisan. Yes, thank you. Kitegeeza nti olina okubeera nga teweekubira side oba tolina kuba na kibiina kya byabufuzi ky'oyimiriddeko. Ebigambo baadde babigamba abasirikale enkuyanja ababadde bayiise okubeera nti bakuuma akalulu wabula ate oluvannyuma okusinziira ku katambi kali kengenda okuba nga nkuddizaako atusookeko omukulu ono yabadde kwemu ku polling stations ekisolo era nga bwe nkutandisizza wali nkuwadde ku ddoboozi lye nga nnyonnyola obubbi bw'akalulu bwagamba bwabadde butandise okubeera nga butambula wano na wali mu kalulu kano ekisolo. Era omukulu ono yabadde agenda maaso okuba nti nno yeesamula nga yeewuunya embeera eyabadde etandiseewo mu kalulu kano akagenze maaso n'okuba nga kakubwa sayidi z'ekisolo ng'ennaku z'omwezi 14 olunaku olwabadde olw'eggulo. Wabula ate oluvannyuma ne nkulaga akatambi kali akatandise nako oba kentandise nako abatuuze we baakalidde mu basirikale be bagamba nti baabakutte n'obululu, nti baabakutte n'enkuyanja y'obululu obwabadde obutiikinge.
wabula ng'ate deputy RDC weside eyo bino byonna yagenze maaso n'okuba ng'abisambajja mukadde we byabeereddewo n'agamba nti bano babadde jasi baagala kubanga basiiga kifaananyi kibi eri electoral commission ate era wamu n'omu ku babadde beesimbyewo wabula olabira ddala mu katambi ako nga ebyo bye bali mu kulwana nabyo mukwano gwange bululu obutakkirizibwa kusangibwa na muntu yenna nga tabujje wali ku box kuba nti alonda kati adde kyebuzibwa nti abasirikale obululu buno babadde babujjeewa nga tukyali awo era enkalo ogenda maaso okulaba nti zaadde zigenda maaso okubanga bubeefuka wakati w'abatuuze n'abamagye n'abasirikale Bobi Wine wakati nga byonna bigenda maaso yasoose n'abawandiika obaka embulaga ogenda maaso n'okuba nga abuulira abantu ku kiki ekyabadde kigenda maaso n'okuba nga kiba mu budde obwo Bobi Wine yagambye nti even while we are on our way to Buyikwe, we are following credible reports of rigging and ballot stuffing in Kisoro. At one polling station, 160 ballots were pre-ticked in favor of the NRM candidate. Here is one of our agents explaining what happened. They initially tried to compromise him so they could tick NRM as they wished, and he refused. Mr. Byabakama arrived at this polling station where citizens were complaining, and he took away the pre-ticked ballot papers, but he couldn't explain their source. You can imagine what's happening at other polling stations. The criminal regime continues to provoke the people of Uganda through these shameless and reckless actions. They will eventually get whatever they are looking for. #Free Uganda. Ebigambo ebyo nga His Excellency Bobi Wine yabadde agamba nti newankubadde tuli ku lugendo lwaffe okugenda e Buyikwe, tugenda mu maaso n'okuba nga twekkaanya n'okufuna amawulire ag'obubbi bw'obululu okuva e Kisoro ku bimu ku bitundu ebirondebwamu. Awo nno omukyalo oyo gwogenda maaso n'okuba nga olaba ye mukyala eyeesimbye ku kaada ya NRM. Awo yabadde agenda maaso n'okuba nti akuba akalulu ke. Kankumalireyo wali ngenda kuddiza n'owa NUP ng'akuba akalulu. So Bobi Wine n'agamba nti ku polling station emu oba ewamu ewalondebwa obululu 160 bwasangiddwa nga bumaze okutiikingibwa, wabula nga butiikingibwa ku lwa NRM. Owa NRM ayogerwako ye mukyalo oyo gw'olaba ddo naye baamukubye akalulu ku lwa NRM. Era Bobi Wine n'ateekawo vidiyo ya agenti waabwe owa NUP ng'annyonnyola ebyabaddewo, n'agamba nti bazze ne baagala okumutiisatiisa n'okumunyigiriza basobole okuba nti batiikinga memba wa NRM ono nga we baagadde, wabula nti agenti wa NUP oyo yagenze maaso n'okuba nga agaana. Mukadde ke kamu Bobi Wine yayongedde okutunyonyola omukyalo oyo gw'olaba ye yabadde yeesimbye ku kaadi ya NUP, ekibiina ekitwalibwa omukulu His Excellency Bobi Wine, wabula naye baamukubye akalulu, teyakutte na kyakubiri. Byonna ngenda kuba nga mbikuwa ku vidiyo eno gyogenda maaso okuba nti olaba. So Bobi Wine yabadde agenda maaso okuba nti atunyonyola, n'agamba nti Mwami Byabakama yatuuse ku polling station eno. Abatuuze baadde bagenda maaso n'okuba nga beemulugunya ne Ssekwemulugunya yenna, n'agenda maaso n'okuba nga ajjawo obululu obwabadde obutiikingi, ng'owa NRM yabadde atiikingiddwa ku bululu obwo. N'agenda maaso n'okuba nti abutwala, wabula teyannyonnyodde wa bululu buno gye bwabadde buva. Bobi Wine yagenze maaso okuba nga agattako nti yeewuunya kiki ekiyinza okuba nga kituuka ku bifo ebirala ewalondebwa. N'agamba nti rigimu eno oba omugigi guno gw'abamanyi b'amateeka gukyagenda maaso n'okuba nga gunyigiriza bannayuganda nga guyita mu bikolwa ebikyamu. Oyo gw'olaba ku screen ye mukyala eyawangudde bano bonna. Ngenda kuba nga nkunnyonnyola yabadde wa kibiina ki era kijja kitya nti NUP ne NRM akalulu kano baakavuddemu nga bali mu maziga meerere. Bade mu maziga meerere. So njagala okutegeeza nti
bw'otunuulira His Excellency Bobi Wine ku statement gye nkuteereddeko obwanga yabutadde nnyo kuwa NRM oba ekibiina kya NUP obwanga bwonna bwe kyabadde kirwana mu kalulu kano obwanga baabutadde kuwa NRM oli gwenkulaze wali ng'akuba akalulu wabula ate n'aba NRM obudde bwabwe bonna mu kalulu kano baabutadde ku NUP kuba gye baabadde batya nga ne NUP mukadde ke kamu etya NRM wabula eyabawangudde eyabawangudde omukyala golaba ku screen eyawangudde bano bonna ebintu byewuunyisa omukyala golaba ku screen eyawangudde bano bonna ekifaananyi ekyo kikubiddwa ssaawa zibadde 7 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba omwaka 2024 eyawangudde bano bonna ekikwewuunyisa teyajjidde ku kaadi ya NRM teyajjidde ku kaadi ya NUP teyajjidde ku kaadi ndala yonna wabula omukyalo ono yazzenga independent byonna ngenda kuba nga mbikunyonnyola wano omukyalo ono amanya ge ye Grace Ngabirano Akifeza ojja kujjukira gwatamanyi akalulu kano kazze katya okubanga kakubwa nate Kisoro District Woman MP kyekifo kye baadde bagenda maaso okubanga bakubako akalulu oba MP omukyala owa Kisoro District ekifo kino kyagenda maaso n'okubanga kifuuka ekikalu oluvannyuma lw'okufa kw'omukyala kati omugenzi Honorable Sarah Mateke Nyirabahishi eyagenda maaso n'okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno ojja kujjukira nti omukyala oyo mukadde ke kamu ye yali State Minister owa Defence ne Veteran Affairs ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi ogwa Septemba bwe yagenda maaso n'okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno kyali kyetaagisa ekifo kino ogenda maaso n'okuba nga bakijjuza wabula wetukeeredde olunaku olwaleero omukyala golaba bakwata mu ngalo awo amanyiddwa nga Grace Ngabirano Akifeza agenze maaso n'okuba nti akuba owa NRM n'agenda maaso okuba nga akuba owa NUP bonna n'abateeka ttale wakubidde Sultana Salim okuva wali mu National Unity Platform omukyala golabako awo ate n'omukyala Kabagenyi gwe nagenze maaso n'okuba nga nkulagako kale olunaku olwaleero oba ekiro ekikeeseza olwaleero omukyala Grace Ngabirano Akifeza agenze maaso n'okuba nga alangirirwa ng'omuwanguzi w'ekifo kya woman MP owa Kisoro District mu kalulu kano wabula agenze maaso n'okuba nga akuba abataano bweddu omuli owa NUP gwolaba ku screen eddakiika eno n'agattako n'abalala omukyala Ngabirano agenze maaso n'okuba nga akuba Sultana Salim owa NUP owa His Excellency Bobi Wine ng'awo balaba ku screen abadde yeesimbyewo nga independent omukyala oyo akubye bano bonna abadde yeesimbyewo kuba independent oba ku kaada ey'okuba nti talina kibiina kyazze nakyo wabula kano kakulu nnyo omukyala oyo akubye NUP ne NRM yasooka kubeera nti kaada ya NRM emulemwa oba tebaamuwa kaadi ya NRM oba okugira ku kaadi ya NRM omukyala oyo Kabagenyi Rose n'agenda maaso n'okuba nga yeecwacwana wali gwenkulaze abadde Bobi Wine ng'ali ne candidate wa NUP Sultana Salim kati gwenkulaga essaawa zino ye mwami Yoweri Kaguta Museveni President Yoweri Museveni ng'ali n'omukyala amanyiddwa nga Rose Kabagenyi ono gwe baawa kaada ya NRM gwolaba eddakiika eno ye Rose Kabagenyi ng'ali ne mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde azze ekisolo okumukubira campaign ono no ye yabadde ne kaadi ya NRM wabula bonna babakubye akalulu so mbadde kugamba nti omukyala Ngabirano yajja kulwa independent oluvannyuma lw'okuba nti kaada ya NRM bagiwa Rose Kabagenyi oyo gwolaba ku screen eddakiika eno
era ono Rose Kabagenyi yafunye obululu 4,482 ku kadi ya NRM. Wabula yabakubye akalulu oli omukyala gwenjogerako. By the way, ono wa NUP oyo alina His Excellency Bobi Wine yafunye obululu 9 as in 903 votes. Obululu 903 bwe yafunye n'akwata ekifo kya kusatu owa NUP. Kyabadde kibi nnyo eri ekibiina ki National Unity Platform NUP, ate era ne kibeera kibi nnyo eri ekibiina ki NRM National Resistance Movement, olw'ensonga nti engeri gye kiri nti NRM yeeri mu buyinza, buli wegenda maaso olw'okuba nti efuna ebifo ebinene bwe biti kijongera amaanyi, wabula buli wegenda maaso olw'okuba nti neefiirwa ebifo eby'enjawulo bwe biti kiba kigenda maaso olw'okuba nga kigireetera okunafwa. So mbadde kugamba nti owa NRM oyo gwolaba yafunye obululu 4,482 ate owa NUP n'afuna obululu 903. Eyabawuttudde oba eyabakubye akalulu yafunye obululu 5,459. Bakandidats abalala ababadde beesimbyewo era esaidi eno kwabaddeko wa UPC oba gy'oyinza okuyita Uganda People's Congress, ono n'amanyiddwa nga Meboy Ngabire, oyo yafunye obululu 362. Eyeesimbyewo ku kaada ya Forum for Democratic Change oba gy'oyinza okuyita FDC yabadde omukyala Juliet Musanase, oyo yagenze maaso okuba ng'afuna obululu 193. Eyeesimbyewo ku kaada ya PPP oba gy'oyinza okuyita People's Progressive Party, omukyala Aisha Kyempaye, oyo yagenze maaso okuba ng'asemba n'obululu 157. Accordingly, as returning officer for Kisoro Electoral District and in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act 177, declare Akifeza Grace Ngabirano, who has obtained the largest number of votes, a winner and a district woman representative to Parliament. Bigambo byabadde bya returning officer omukulu amanyiddwa nga Daniel Nayebare yagenze maaso okuba nga alangirira amakya g'olunaku olwaleero olwa Friday oba mu makya oba mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Bwe tuba nga tutunuddemuko, oyo no ye mwami Yoweri Kaguta Museveni yali azze okuba ng'akubira owa NRM akalulu, wabula nga n'owa NRM yavuddeyo ng'afeesa, owa NUP yavuddeyo nga maziga, owa UPC yavuddeyo nga tabitegeera, owa PPP ate ye ebintu byayonoonese nnyo. Bw'obanga ojjukira bulungi, nkugambyeko nti ekifo kino abano okugenda maaso okuba nti batandika okuba nga bakyesimbawo oba kyesimbako akyava okuba nti omukyala Sarah Mateke, kati omugenzi yagenda maaso okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno ate nga yali State Minister wa Defence ne Veteran Affairs. Wabula omugenzi mu kifo kino, ekifo kino kye baadde bazze bano okwesimbako, taata wa Dr. Sarah Mateke omugenzi ye yazze n'ayimirirawo ku lwa Akifeza. Omukyalo ne yawangudde akalulu gwe mbadde nkugambako. Taata w'omugenzi ow'ekifo ekyo kye baadde bali mu kulwanira ye yasazeewo n'atagenda ku sayidi ya NRM. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Philemon Mateke yayimiridde n'owa Independent era nga yawangudde akalulu kano, ekiraga nti nno kyandibanga kye kyaleetedde owa Independent okukuba NUP ne NRM akalulu, nti taata w'omugenzi Honorable Sarah Mateke eyatufaako, taata we Dr. Philemon Mateke ye yasazeewo n'atagenda na NRM n'atagenda na NUP, wabula n'asalawo okuwagira omukyala Grace Ngabirano Akifeza.
kino nga bangi bagamba nti kyandibanga kye kyaleetedde omukyalo ono okuwangula akalulu with a landslide victory. Kubanga bwogenda maaso ne weetegereza owa NUP, bwobanga weetegereza owa NUP eyakutte ekyokusatu, ono omukyala eyakutte ekisooka yasinze owa NUP obululu 49,000 eyakutte ekifo ekisooka yasinze owa NUP obululu 49,000 bw'obanga okozesa bulungi calculator yo. Wabula kino kigambibwa nti kyavudde kubeera nti omugenzi Sarah Mateke Honorable taata we yasazeewo kubanga awagira wa independent. Kino ekyaleetedde aba NRM ne NUP akabasa mu kalulu kano mu bufu obufaananako bwe butyo. So omukyala oyo yawangudde akalulu yali yafiirwa bufiirwa primaries oba akamyufu ako akabeerawo. Bagenda maaso olw'okuba nti no bamukuba ne yeecwana n'agamba kati muveeyo mbyekolere. Wabula bwe tuba nti no tutambuddeko olubu lw'ebigere ne tubijjaawo, bw'onaagenda ku mikutu gya Electoral Commission olunaku olwaleero gye gigenze maaso olw'okuba nti no gikola okulangirira awo, ne batugamba nti no omukyalo oyo Akifeza Grace Ngabirano yafunye emitwalo gye 5 bweddu 459. Aisha nafuna 157, Ngabire Mebo wa UPC 362, owa NRM nafuna emitwalo 410, ate owa NUP nafuna obululu 9, ate owa FDC navayo na 193. Wabula nga tukyali kuwa FDC ekisinga okubanga kikwewuunyisa omukulu Honorable Ibrahim Ssemujju amakya g'olunaku olwaleero oba ekiro ekyabadde ekyajjo yagambye nti nno NRM yabadde teyeetaaga na kubba kalulu sayidi z'ekisolo eno olw'ensonga nti yagalagaana yabadde erina okuwangula oba ki. Ebyo nno byabadde bigambo bya Honorable Ibrahim Ssemujju wabula ng'ate agenda maaso olw'okubanga ayogera ebyo ng'ate n'owa FDC mwali mu kalulu kano. Honorable Ssemujju bamutabukidde nnyo naddala aba NRM n'aba NUP olw'ebigambo byagenze maaso olw'okuba nti ayogera mu bufu ofaananako bwe butyo. Abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo nno gwe mukutu kw'oli mukwano gwange. Genda maaso olw'okuba nti olikinga vidiyo eno, mwebale nnyo abagenda maaso olw'okuba nti mutugoberera wano na wali ne information ne mugenda maaso olw'okuba nti nno mujjaniriza buli we tugenda maaso olw'okuba nti nno tugireeta. Likinga vidiyo eno era agenda maaso olw'okuba nti osubscribinga ku mukutu guno. Thank you so much. Webale nnyo.